الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. يقول مولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda majibuga Allah omuyekka ateekeddwa okubeera nga yasinzibwa, yatusimira obusiraamu nga yeddiini mwetuteekeddwa okubeera nga tumusinziza. Obusiraamu kibuna era kinene okusinga bw'okirowooza. Diini ey'abannabbi bonna abaakulembera, diini y'abantu bonna abagikkiriza n'abatagikkiriza. Obusiraamu waliyo n'atuuka okubeera nga abukkiriza, naye nga abukkiriza lwa mpaka, naye ate nga tabukkiriza. Abukkiriza olw'empaka naye ng'ate tabukkiriza. Gwe tolina bw'olaba ng'ayina byali anywa naye nga yabivaako lw'abasawo kubeera nga bamulaga bw'obiremerako obulamu toyina. Awo mu ekyo n'asiramuka, si lwakuba nti asiramuse lwa ddiini, wabula asiramuse karuhan, lwa mpaka. Ekyo n'abeera ng'akireka. Ikhwatul kiram, nebaza baganda bange abateekateeka enkola eno. Tetulina gye tujja kusomera busiraamu okuggyako mu mbeera eringa eno. Buli olunaku olukya obwabbize ku buli muntu yenna bweyongera. Buli olunaku olukya embeera enyigiriza abantu mirimu gye bakola yeeyongera. Wabula babeerawo embeera eringa eno ng'osobola okubeera ng'osomeramu eddiini yo, abaayi muweeyeeko ebiseera mugende musome eddiini yammwe. Baganda bange bampa ensonga gye ngenda okubeera nga nzijukizaako olwaleero. Yeetaagisa nnyo okubeera nga tukwatagana. Ebisigadde ebyebweru ogira obiwummuza, tubeere nga tutunuulira ensonga eno. Obusiraamu buli ekintu kimu, tebuli bubiri era tebiri bibiri, wabula obusiraamu kiri ekintu kimu, nti buyitibwa busiraamu. Ababubeeramu bayitibwa basiraamu. Ebirina okukolebwa byonna birina kubeera bya busiraamu. Ani abuleeta? Abeera Muhammadun sallallahu alayhi wasallama. Nabi sallallahu alayhi wasallama yatwewaza ekiyitibwa okubula, era ekyo nga kiviira ddala mu Qur'ani emirundi egiwerera ddala 17 mu swala ezaalaalekebwa. Buli lunaku tugamba ekigamba nti ghayri al-maghdubi alayhim. Ezo tiimu ziri bbiri. Tulinayo kiraasi y'abamaghdubi ne kiraasi y'abadallin. Tolowooza nti bali bweru wa busiraamu, wabula bali mu buki? Bali mu busiraamu. Okuziwona toyogerako njogere, wabula osoma nsome. Tokyawa bukyayi, wabula osoma nsome. Okukyawa ekikyamu siri ekkubo erikikuwonya,
wabula okukitegeera lyekuba erikola ki? Kubanga kyokyaye ng'okitegeeredde mu kala ya bulaaka, singa bakikyuse ne kidda mu njeru omaliriza ate okyagadde, naye singa wakisoma n'omanya gye kiyita ne gye kyetoololerera tewandibadde na buki na buzibu. Mu bibinja ebyabula okuva ku busiraamu tulinamu alkhawariju almuhakkama alsafuriya alibadiya alasariqa alnajdiya alsulaimaniya alsufi alashaira aljahmiya almutazila alnaqshbandi alrifai alakbariya aldusuqi altijani alshadhiliya n'abalala. Ashia alimamiya alrafida alismailiya alithnashariya aljafariya alzaidiya daudiya albuhra walismailiya alaghakhaniya alqadiyani alahmadiya. biidhinihi tabaraka wa taala mu ssaawa emu esooka tugenda kutunuulira omukadiyani. Alqadiyani kibinja eky'abantu abafaanagananga abasiraamu, abakola emirimu egiringa egy'obusiraamu, abalina amasinzizo agalinga ag'abasiraamu, naye ng'enzikiriza yaabwe yonna si ya busiraamu, naye nga bye bakola biringa ebyobusiraamu. Obusiraamu tubujja mu bintu bina ebikulu. Ekisookera ddala, ayagala okutegeera obusiraamu abujja mu Kulaani. Kulaani ng'olina kugitegeera ng'abaatukulembera bye baagitegeera, so si ggwe nga bw'otegeera. Omulimu gw'okutegeera ogwo waliwo abaagutukolera, tekibatawaanya. Omulimu gw'okutegeera eddiini waliyo abaagutukolera, wabula ffe twasigaza omulimu ogwo kuteeka mu nkola. Toyinza leero okutegeera busiraamu n'osinga Abubakari oba Umaru, kuba baaliwo aya nga zikola ki? Bamanyiwo ezakkira n'ensonga lwaki zakka n'ekyakolebwa nga zisse. Okutegeera baakutukolera, ffe tubanjibwa eki kuteeka muki? Mu nkola. Kulaani beevaako bibeera bigambo bya nnabbi ebyetebwa hadisi. Ewookusatu bibeera bigambo by'abasahaba. Ewookuna ne bibeera ebigambo by'abamanyi nga tutaddemu ne battabiina. Kulaani ne hadisi bino byebikulu ebisooka. Kyova olaba bw'oleeta ekigambo nga tubuuza Kulaani egamba etya, hadisi zigamba zitya. Alqadiyani oba al ahmadiya, bwe bagamba kadiyani oba ahmadiya, ekyo kiri ekintu kimu, si bibiri. Kadiyani oba ahmadiya kiri ekintu kimu. Obukadiyani ani yabutandika? Obukadiyani nzikiriza ate era ddiini, nzikiriza ate era ddiini eyeetongodde okuva ku busiraamu. Si busiraamu obuli mu busiraamu, ddiini eyeetongodde, si bukatoliki, si bukulisitaayo, si bulokole, si busiraamu, wabula ddiini eyitibwa bukadiyani. Biŋŋamba eddiini mbeera ntegeeza eddiini mu lulimi. Eddiini si ddiini muki? Mu mateeka. Alkadiyani ddiini yatandikibwa
omusajja ayitibwa Ghulam Ahmada Ghulam Murtada bun Ata Muhammadi enzaalwa ye India mu ssaza ly'e Kadian mu kyalo ky'e Punjabi. Al-Qadiani diini yatandikibwa omusajja ayitibwa Ghulam Murtada bun Ata Muhammadi azaalibwa mu India mu ssaza ly'e Kadian mu kyalo ky'e Punjabi. India ng'ensi ebyafaayo byayo nsi ya bwannabbi na bwakatonda. India ng'ensi ebyafaayo byayo nsi ya bwannabbi na bwakatonda. India eweza bakatonda miliyoni 32 plus. Buli kintu kirina katonda waakyo: ennyanja, ensozi, ebiwonvu, ebikko, abakazi, abasajja, buli kintu kirina katonda. Era nga boolaba wano tina wano waliwo eddiini naye emirandira gyayo gikyalemye okuvaayo obulungi. Ti buli nsonga erina katonda waayo. Waliyo katonda w'enkuba, ow'ennyanja, ow'abayizzi, ow'abaana, ow'obugagga akuuma, naye emirandira gyagaana okuvaayo bulungi. Naye ate waliyo ebinene nga byo byanywera. Diini nayo weeri wano, era nga n'abasinga abagirimu boogera luleme Luganda. Kadian lwaki bwatandikibwawo? Obukadiyane bwatandikibwawo olw'ekigendererwa ekyokulwanyisa obusiraamu naye nga babukubira munda. Kigendererwa kuba busiraamu naye nga babukubira munda. Ghulam Ahmada yazaalibwa omwaka 1840. Twogera ku kibinja ekitali wala bukyanga kikola ki? Kitandikibwawo omwaka 1877. Abazungu abataali basiraamu n'abayindi abaali balwanyisa obusiraamu be batandika okuvumirira obusiraamu, Ghulam Ahmada yavaayo n'asuubiza nga bagenda okwanukula abavumirira obusiraamu ku buli kyonna kibakonjera ku busiraamu. Ye nga ye tabeerangako omuntu eyasoma obusiraamu, wabula yali omusajja ayagala eddiini, naye ng'ate famire ye baali balina enzikiriza eyitibwa ey'abashayikhiya. Shayikhiya kabinja mu bubenja bw'abashiya. Obutayagalira ddala busiraamu ke kabinja ke baali bagoberera. Ghulam Ahmada yasuubiza ng'agenda kuwandiika ekitabo nga kirina volumes 50 nga kinnyonnyola obukyamu byebyogerwa ku busiraamu. Oluvannyuma lw'emyaka 5 yawandiika ebitabo byali 5. Be bamugamba tusuubiza ebitabo 5 oleese 5. Yagamba nti tewali njawulo wakati wa 5 ne 5 okuggyako njawulo ya 0. Bemba nabagamba 5 nendeeta ebitameka kitegeeza bye nali nkola ki bye nali ntegeeza. 1901 yeerangerera ku bwannabbi nanti kati ndi nnabbi omujjuvu. 1908 yafa obulwadde bwa kolera
ng'afiira mu kaabuyonjo oluvannyuma lw'okwekolemera ne mumanyi ayitibwa ayatullahi atasarri oba ayatullahi amratsar. Enkomerero ye yafiira mu kaabuyonjo. Biki ebitwawula n'abakadiyani? Wano we wakulu twawukana n'abakadiyani mu nsonga zino. Bino bye bitwawulira ddala n'abakadiyani. Tibe tugamba omukadiyani bino byakkiririzaamu. Ekisookera ddala khatimi nubuwa, omukadiyani agamba obwannabbi tebukomanga, obwannabbi bukyajja, obwannabbi tebukomanga, obwannabbi bukyajja. Era na wano osobola okufuuka nnabbi. Eyo nzikiriza yaani? Ya mukadiyani. Ekyokubiri, Gulamu Ahmada nabbi yennyini eyajja oluvannyuma lwa nabbi Muhammadi. Obukadiyani diini eyeetongodde okuva ku busiraamu, era abagoberezi baayo bayitibwa basahaba. Sahaba baani? Bagulamu Ahmada. Ekyokuna, bawakanya okukomawo kwa masiihu almawudi. Nabbi Isa tebakkiriza nti agenda kukomawo. Nabbi Isa tagenda kukomawo. Ekyokutaano, Mahadi eri nabbi gwe yalaga ku bumu ku bubonero bw'enkomerero obunene, Mahadi taliiyo. Ebyo bimeka? Nam? Nabbi Isa yakomererwa ku musaalaba naye teyafiirayo. Nabbi Isa yakomererwa ku musaalaba naye teyakola ki? Teyafiirayo. Nabbi Isa ebigamba nti agenda kukomawo ng'ava mu ggulu nabyo tebiriiyo, bulimba. Yaajuuja ne Maajuuja, nsuubira nti buli ali wano ayinza okuba alina kyamanye ku byenjogedde ebyo. Bubonero bw'enkomerero obuki obunene, bagambye ebyo nabyo tebiriiyo. Tugenda kubiraba kimu ku kimu. Masiihi Dajjal, wano wali atamumanye? Nam? Masiihi Dajjal nabyo tebiriiyo. Masiihi Dajjal tebiriiyo, kitegeeza birala. Khuruju Dabba, Kurani eraga Surati Namul, mubonero w'enkomerero waliyo ensolo egenda okujja kwa akhiru zaman. Omukadiyani agamba ebyo nabyo tebiriiyo. Inkaaru naskun, mu Kurani mulimu aya ezasiimulamu n'ezasiimulwamu. Annasku, omukadiyani naye agamba teriiyo. Inkaaru wujudul jinn, amajini tegaliiyo. Amajini tegaliiyo. Binaga nti waliyo amajini muli mu byammwe, teri kye bayita amajini. Omukadiyani awakanya nti waliyo abantu Allah be yali asse n'abazuukiza. Awakanya okubeerayo kw'abantu abaali bazuukiziddwa kabula yawmil qiyama. Jihaadi ebagiyita nzikiriza ya kazambi. Hadisi nazo tebazikkiriza okuggyako ebeereze nga yeegatta ku kye bakkiriza. Hijja ogenda Panjabi mu India n'olambula entaana ya Gulamu Ahmada. Bino eby'e Makka bagendayo nga bw'oyinza okuyita ewali ekkereziya oba ekkanisa. Buli yenna atakkiriza bukadiyani mukafiiri yennyini. Kurani erina beeyita ashabu sabti. Allah erina be yafuula enkima n'embizzi okuvuba olw'omukaaga. Omukadiyani byonna bigaana, tebiriiyo. Nabbi Isa
yaziikibwa Kashmiri mu India, bwe yava ku musaalaba kwate yafiirako, ne bamuteeka mu ntaana, yayita mu buyisi Kashmiri yewali entaana ye. Atali mukadiyane takkirizibwa kuwasa muwala mukadiyane, naye ate yo mukadiyane awasa atali mukadiyane amuwonye omuliro. Omukadiyane tasaalira jeneeza y'atali mukadiyane, era n'omukadiyane taziikibwa mu ntaana z'abatali bakadiyane, n'atali mukadiyane toziikibwa mu ntaana z'abakadiyane. Entaana ya Ghulam Ahmada yesinga entaana ya Nabbi. Aya zino enkutule alif lam mim nun sad zonna ezo aya bazivvuunula. Olwekyo tugenda kutunulira ensonga emu ku emu ku ze tuleese. Ensonga y'obwannabbi, Kadiyani alaga ng'obwannabbi bukyaliyo. Nabi sallallahu alayhi wasallama bwe yali ayogera ku nsonga y'obwannabbi yagamba, hadisi ya Abu Huraira, la taqumu saa, enkomerero tegenda kuyimirirawo hatta yubaathu dajjaluna kadhabuna qariban min 30, okutuusa lwe muliraba ziddajjaali abalimba abakunokkereza mu 30. Nabbi yalaga okujja kw'abantu abagenda okujja nga beeyita bannabbi. Ne Nabbi nayongera n'agamba nti wa ana nange akhiru annabiyyin, mu bannabbi nze nkoze eki? Nze nsembyeyo. Nabbi nayongera n'agamba bye yali alaga mu mannya ge, yagamba nti mu mannya gange ana Muhammadu, nze Muhammadi, wa ana Ahmada, era nze Ahmada. Kano mukadiyani kye yakola, Kadiyani alina eyitibwa Kurani ye, enzivuunule eyitibwa Al-Qur'anu Al-Hakim, eyavuunula muzeeyi Zakariya Bulwadda. Ne bayina endala gye baddamu ne bavuunula edishoni ya 1987 yekyasinza okubeera ennungi, kubanga yo ebakwata wansi bannyonnyolanga enzikiriza yaabwe. Bwe bamala okubeera nga balabye nti abalaga obufu bw'obukadiyani beeyambisa enzivuunula yaabwe eyo, ne babeera nga bagidibya, ne bavuunula edishoni endala eya 2:7. eno eya 2:7 bino byonna ebiraga enzikiriza yaabwe babijjamu. Wakyenjogere kitegerekese, balina enzivuna za mirundi ebiri. Balina eya 2 eya 1987 yasooka eya muzeeyi Zakariya Bulwadda, ne babeera neeno gye bazzeemu eya 2:7. Bw'oba ogenze Suratu Safu ku aya ey'omukaaga, kweno Kurani ey'omukadiyani bisimi agibalanga aya. Kati eno aya bebeera ya 7, eyiyo ebeera ya kumeka? Ya 8. kwaye bisimi agibalangani nga aya. Yagamba ku aya egamba wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, era mujjukire Isa
mutabani wa Maryamu be yagamba nti abayimu abaana ba Isirayiri, mazima nze ndi mubaka wa Katonda gye muli, nze mukakasa w'ebyo ebiri mu maaso gange ebiri mu Tawuleeti, era nze muwi w'amawulire ag'essanyu ag'omutume alijja oluvannyuma lwange, ismuhu Ahmad, erinnya lye Ahmada. Be yali avvuunula wano Ahmada yakiteeka na mu kapitoleeta, seega ndowooza okiraba. Ahmada kiri mu kapitaani leeta. Wansi nannyonnyola nti aya eno etutegeeza ng'Obusiraamu bwe bujja okuwangula eddiini zonna, era abavvuunuzi bonna bakkiriziganya nti ekiseera ky'Obusiraamu okuwangula eddiini zonna kigenda kubaawo nga Masiihi amaze okujja, era kyawandiikibwa ne mu hadiisi za mutume ng'eddiini zonna bwe zirisaanyizibwawo nga Masiihi amaze okujja, Obusiraamu budde kungulu. Abantu basaanye bamanye omulindwa yamala okujja, Masiihi al-Mawudi nga ye Sayidina Ahmada, omutandisi w'ekibiina kya Ahmadiya. Aya eri gwe yaleeta Ahmada yani ye Gulaamu Ahmada, eyo nzikiriza yani ya Ahmadiya. Naye nga aya eno eri ku nabbi ane, Nabbi Isa yalangane, kuba enkola y'abannabbi, nabbi be yajjanga ye yalanganga nabbi munagenda okukola kye. Nabbi Isa n'alanga nabbi ane. Nabbi Muhammadi wala kubeerayo nabbi yali alina okulangane. Kati aya eziranga nabbi Muhammadi ze aya Kadiyani zakwata n'aziranzaane Ahmada. Nabbi agambye mu mannya ge, nze Muhammadi, nze Ahmada, ana almaahi wa ana alhashiru wa ana alaqib. Kadiyani ku bintu bye tulabye aleeta aya ya Kurani, yennyini aya eri mu Kurani gy'aleeta n'agivvuunula nga baayagadde, kubanga ekisookera ddala balina ekizibu ky'obutamanya lulimi Luwarabu. Era oliba obeeranga omulanga tamanyi Luwarabu, oba onabeera bulwadde abaaye nga bwe mwasobola okujja ne muyiga Oluzungu, muyiga Oluwarabu. Kuba ebintu bino biri mu Luwarabu eby'Obusiraamu, okubitegeera kikwetaagisa okumanya oluki Oluwarabu. Kurani yalaga obwannabbi nga bwakoma Suratu Al-Ahzab. Kurani eraga nga bannabbi bwakola ki? Neyambisa nyo enzivunula ya Ahmadiya, kubanga bo bennyini bendika enkola eyange gwe mbeera ndiko nkozesa bintu bye, saagala yeekwase nti bakozeseza ebitali byaffe. Aya egamba Surati Ahzab aya yana Ahmadiya ebeera yana mwemu, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Eyo ye aya eraga nga obwannabbi bwakoma. Allah yagamba nti Muhammadi tabeerangako taata w'omu mu basajja bammwe, walakin rasulallahi wa khatama nabiyyin. Muhammadi mubaka wa Katonda era y'ow'enkomerero mu bannabbi. Khatam omukadiyani wennyini naye wajja n'aga nti ekigambo khatamu nabiyyin kitegeeza akabonero akakakasa, sitampu oba empeta oba amajolobero. Olaba engeri gyasanyira ku bwongo. Khatam agamba kitegeeza empeta, nti Nabbi Muhammadi be yajja ye yakuba sitampu mu bannabbi bonna tiyasembyeyo
ne bw'aba yasembyeyo ate tekigaana luvannyuma lwe ate kujjayo mulala. Oba ebyo oba bitegeera yo w'enkomerero, naye oluvannyuma lwe wasobola okujjayo abalala naye abatamwenkana ddaala naye ate nabo nga bannabbe. Ebigambo byamuki ge majolobero yaleeta olupapula lulamba wano ku peegi 684 bufuna Kurani ya Zakariya Bulwadda naga nti ge majolobero yasinga. Naye abaali pulezidenti baamala okujja nga mulindeero si wano ayogere nga pulezidenti ate amaze okwogera wangi, oba omugole baamala okujja ku mbaga nga mulinda senga timoruka yabadde ekeereyo oba yabadde efudde. Aya erikiriya wa khatama nabiyin, Muhammad ye nabbi yakola ki? Eyasembayo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba Umar, law kana nabiyya ba'di, singa waliyo nabbi okujja oluvannyuma lwange yandibadde Umar. Nanti illa annahu la nabiyya ba'di, teri agenda kujja oluvannyuma lwange nga nabbi. Ku nsonga eyo Musailama yeerangirira ku bwa nabbi nga ne nabbi akyaliwo, nabbi n'amusuubiza okumulwanyisa, ne nabbi n'afa nga tannatuukiriza ekyo. Abubakari ne basahaba bonna ne beegattira wamu ne balwanyisa Musailama. Lwaki? Kwerangirira ku bwa nabbi. Bw'ogamba ti Gulaamu Ahmada eyayita nabbi mutuufu, kitegeeza Abubakari ne banne tebategeera buki nga ne nabbi akola ki mwali, teyasobola kumanya nti bannabbi bakyakola ki, bakyajja. Nabbi n'asuubiza okulwanyisa Musailama, ate era n'Abubakari n'alwanyisa ne Musailama. Ensonga ega nti obwannabbi bukyajja. Eyo yokka ekumala okuva mu buki, mu busiraamu. Si nkola ya busiraamu okukaafuwaza omuntu, naye ate era omusawo asobola okulaga omulalu nti muki mulalu. Si buli omuntu ali wano asobola okuyita omulalu nti muki, naye dokita alaga omulalu nti muki mulalu. Wano noyita omuntu nti mulalu bakusiba, sibe kiri. Naye ate dokita alina gwawe ebbaluwa y'obuki ey'obulalu, lwakyagimuwa naye nti asobola okwawula omulalu ku muki. Waliwo n'ebiraga omuntu nti ebyo byo by'obikola ng'otegeera, ng'omanyi, nga tokakiddwa, nga teweerabidde, obusiraamu obufuluma, ng'ogamba nti obwannabbi bukyakola ki, bukyajja. Masiihu Mahdi nabbi yalaga ng'agenda kujja, era kamukonewo enkomerero obunene. Abakadiyani Gulaamu Ahmada bamweta Gulaamu azaalwa e Panjabi. Masiihu nabbi Isa al-Maw'udi Mahdi, era bamwita Haziratu al-Masiihu al-Maw'udi, Haziratu al-Masiihu al-Maw'udi, Gulaamu Mahdi nabbi Isa. Omuntu omu alimu abantu omeka? Ye Gulaamu azaalibwa wa e Panjabi. Ye Mahdi nabbi gwe yalaga agenda okubeera ng'akola ki, ng'ajja. Ye nabbi Isa agenda okubeera ng'akomawo. Gulaamu Ahmada alimu ebintu meka? Ndowooza oba olaba entegeera y'obusatu beeri mu bantu abo. Ye Gulaamu, ye Mahdi, ye nabbi Isa. Al-Kadiyani ensonga y'okukoma kwa nabbi Isa, tusooke tukulembeze ensonga y'okubeera nga nabbi Isa yakomererwa nga bye bakkiriza. Bwe bajja ku Surati Nisaa'i aya 158, aya egamba nti wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam, n'ekigambo ky'Abayahudi kye bagamba
nti twatta nga bajeja twatta Isa Masiya mutabani wa Maryam omubaka wa Katonda wama qataluhu. Katuwulirize ebigambo bya Mukadiyani yebe yali avunula yagamba n'olwokwogera kwabwe nti mazima twatta Masihi Isa mutabani wa Maryamu omubaka wa Katonda so nga tebamutta wadde tebamuttira ku musaalaba, tebamutta wadde tebamuttira ku musaalaba, wabula yafaananyirizibwa bufaananyirizibwa gye bali ng'afudde. Naye ng'ekyokumukomerera baamukola ki? Baamukomerera. Yafiirawa Kashimiri ng'amaze kuva ku muki? Ku musaalaba. Aya eri wansi erikkirya nnyo ega nti barrafaahu llahu ilaihi, Allah yamusitula n'amutwala gy'ali. Kadiyani agamba wabula Katonda yamugulumiza gy'ali. Ye yamugulumiza gy'ali wa kitiibwa naye nga ye ali muki? Ali mu ttaka. Kati aya erikkirya bw'omala okubeera nga aya Allah alaga nabbi Isa nga teyafa, gwogamba yakola ki? Kurani buli kyeyogera bwe kibawakanya ne bagamba tugoberera Kurani. Aya egamba nti wa idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffiika wa rafi'uka ilayya. Biri ebigambo bibiri, inni mutawaffiika, inni mutawaffiika. Aya egamba nti ŋŋenda kubeera nga nkutta, wa rafi'uka ilayya, era nkusitule kutwale gyendi. Aya tugivunula emirundi ebiri. Okusooka inni rafi'uka, inni rafi'uka wa mutawaffiika, ŋŋenda kusitula nkuleeta gyendi, ate oluvannyuma ŋŋenda kukomyawo obeere ng'okola ki? Ng'ofa. nga baga musajja nti jangu ŋŋenda kuwa essente nkuwe n'emmere. Osooka muwa mmere oba ssente? Wamuga ŋŋenda kuwa ssente nkuwe naki? N'emmere. Naye bazasoose kulya bamaliza n'omuwaaki. Ekyo tuyita takdiimu wa taakhirun, ewokubiri ewajja okwanguyira. Allah yagamba wa huwa alladhi yatawaffakum billayli, yeyo Allah atta abaana Adamu ekiro, wa ya'lamu ma jarahtum binnahari, buli ali wano ekiro akola ki? Afa. Naye afa atya? Binnawm. Ne nabbi Isa Allah yamwebasa n'amutwala ng'akoze eki? Nga yeebasa. Kyova olaba agenda kukomawo mu bimukomyawo alina okutema Masiihi Dajjali, ate naye alina okufa. Byebimu ebikola ki? Kyekira Allah kyagamba nti wa inna min ahli lkitaabi illa layu'minanna bihi qabla mawtihi. Ne mubaweebwa ekitabo bagenda kukkiriza nabbi Isa, baalibeera akomyewo, baalisiŋŋaana nga bakyali balamu, bagenda kubeera nga bamukola ki? Bamukkiriza. Be bali mulaba bagenda kumukkiriza. Ekigambo ekigamba nti nabbi Isa yakomererwa, munnange ekigambo kya bulimba, kigambo si kituufu. Yajuuja ne Majuuja bw'omu kubonerawo enkomerero obunene obulina ne aya za Kurani ezibwogerako era ezoogera ku bantu abo. Ani amanyi essula omuli aya erimu amannya ago? Waki? Suratul Kahfi. Kwaya egamba etya? Waki? Mpe endala. Suratu kwaya egamba etya? Obwonna bwonna bwetaavu bwakubeera nga tukola ki? Nga tusoma. Suratul Anbiya
aya eyekyenda mwomukaaga kwana ey'omukadiyani ebeera 9:7 aya egamba nti hatta idha futihat yajuju wa majuju wa hum min kulli hadabin yansirun, okutuusa Gogi ne Magogi enzivunula ya Kadiyani okutuusa ya ajuja ne maajuja bwe balibeera nga basumuluddwa ne baggolerwawo, ogenda kubalaba nga bava ku buli kasozi. Kuba tukkiriza nti bitonde gyebiri byasibwa biri wansi nebe biriggulirwawo bigenda kuba ku buli kasozi nga bikyala luddawa. Kati ngenze kukya mu Kadiyani kuba yawakanya tebiriiyo, aga nti era balyeyuna nnyo eri buli watumbiivu ne ku mayengo. Olowooza kigambo ne ku mayengo aleese takitegeera, alina enkola ye. Bamala okuvunula aya waggulu ng'agamba wansi kyetegeeza wano weewali enzikiriza ye. Byayogedde waggulu ngenda kubiddamu okutuusa Gogi ne Magogi basumuluddwa era balyeyuna nnyo eri buli ewatumbiivu. N'agamba egata aya 2 tujja kuddamu tunonene endala. Aya esooka etegeeza nti tekiyinzika omuntu yenna kasita Katonda amutta aba takyayinza kuzuukira. Tusooke tujjewo ekyo nga bwe yabigatta. Eno abadde kwayega nti wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Aya egamba wa haramun, Allah agamba nti nakiziiza eri ekitundu ahlaknaha kyenasaanyaawo. Kati laba baddidde ihilaaku n'agiyita imaata, okutta n'okuzikiriza birina enjawulo. Allah alina emirembe gyazikiriza nga olwo abantu ba Nuuhu, abantu ba Adi, abantu ba Thamudi. Kuno kubeera kusaanyaawo, naye okutta kubeera kujjamu muntu bulamu mu mbeera etali yakumusaanyaawo nga kitya ya Suratul Baqara. Allah agamba nti aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Allah bwe yali alaga Uzairi bwe yayita ku kyalo n'asiŋŋaana abantu baakyo nga bakoze eki? Bonna nga ba Allah yabatta n'emiramu giri kungulu. Gende bano Allah agenda kubazzaawo atya, si kuwakanya wabula kwewuunya embeera gye yabalaba. Faamaatahu Allahu 100 amin. Allah natta Uzairi emyaka 100. Allah yattaani Uzairi agenda okudda engulu. Allah nga ntirowooza mazewo bbanga ki? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Aya eya Bakara eraga nga Allah alina abantu be yali akoze eki? Asse n'abakola ki? Kadiyani agambye nti tekisoboka muntu yenna yali afudde okukomawo. Abaye tukwatagana bye tuliko olabe ekitwanyi nti Obukadiyani ddiini etali gwe kyokola ki? Buli aya kyeyogera akikola ki? Akiwakanya. N'agamba nti aya egamba nti ekyo kigenda kuba bwe kityo okutuusa ya Ajuja ne Maajuja lwe balijja, nga kino kitegeeza nti kigenda kuba bwe kityo okutuusa abakungu, okutuusa abakugu ennyo mu bya saayansi lwe balijja, abalikola ebyamagero nga kati bwe tulaba bwe bagenda ku mwezi naye nabo tebalisobola kuzookiza mufu afudde. Yaajuja ne Maajuja eri Omukadiyani kitegeeza bannasaayansi ne tekinologi, so si nti waliyo ebitonde ebyo tebiriiyo. Kyova olaba agamba nti bagenda kuva ku buli kasozi. Abuuza n'agamba nti waliyo akasozi akataliiko mulongooti.
kandi ayega nti ogenda kulanga buli kasozi kaliko omulongooti naye abayi tuli fenna ku byenjogera wangi yajuuja ne majuuja eri omukadiyani kitegeeza sayansi nani so si nti waliyo ebitonde ebyo nenga hadisi zijjudde nabbi ng'alaga okujja kw'ebitonde ebyo sandi basomesa abalala abanajja bajja kutunuulira alamatu saa bajja kubeera nga bazibalaga masihi dajjal aba yamanyiddwa eri abasiraamu omukadiyani era agamba nti masihi dajjal ategeeza ne sayansi na tekinologi hadisi egamba nti masihi dajjal agenda kujja ayize omuntu ebitundu bibiri amala amuzzeewo leero kyekiriwo nti dokita abejjula omuntu ekifuba omutima n'agugjamu n'aguzzaamu oyo ye masihi dajjal so si nti waliyo masihi dajjali omulala yawula byenjogera dokita abejjula omuntu omutwe buli paati n'agiteeka ki n'amala n'addamu n'agikola ki bajjako omuntu omukono wala ne bagukola ki masihi dajjal so si nti wali masihi dajjali omulala atali oyo kulaba beyamala okulaga nga nabbi Isa tagenda ebyokukomawo ke tebiriiyo yali alina okugoba byonna ebyetoloolerako nabbi Isa byagenda okukola kuba alina okutta masihi dajjali ekyo yali nakyo alina okigoba n'akigoberaawo aya zonna eziraga nasiku omukadiyani tazikkiriza nasiku kyeki mu Kurani waliyo aya nga esomwa naye nga teramula waliyo aya nga mu Kurani teriimu mu buwandiike naye nga ate eramula waliyo aya nga aya ezo teriimu mu buwandiike teriimu mu kusomwa ne mu kulamula tutegeeza biki aya eragira okukuba omwenzi amayenja ayatu rajim mu Kurani ne bw'oginoonya togenda gifuna naye ate okulamula ekola ki yasiimulwawo okusoma nesigala mu kukola ki Allah kyaga nti ma nansaka min ayatin aw nunsiha naati bikhairin minha aw mithliha byonna omukadiyani tabikola ki tabikkiriza aya y'omwenzi eyasooka yali eragira kumusibira mu nnyumba okutuusa lwanaafa aya endala nejja nemuwa ekibonerezo akubwa amayenja oba akubwa eki nasiku tagikkiriza amajinni wali amanyiyo aya yonna eraga ejjinni wali amanyiyo aya yonna eraga ejjinni egamba etya wama khalaqtu ljinna ate anyinayo essuula Kurani yasse essuula nnamba etwa swatani kadiyani agamba kusatu ljinni gamba nti nabikkulirwa nti ddala ab'ekibiina ky'ab'amajinni bawolereza Kurani ne bagamba nti mazima twawolereza Kurani nga yakyewuunyo ab'ekibiina kyani ky'ab'amajinni si majinni wali ekibiina ekiyitibwani wansi nagamba aya etegeeza ki aboogerwako wano bayinza okuba abayudaaya b'ennasibe olw'okuba abageerwa abagwira kyebava bayitibwa amajinni kubanga jinni kitegeeza mugwira qul uhiya ilayya annahu stama nafaru min aljinni bagambe naweereddwa obubaka ng'ekibinja mu majinni kyawulidde Kurani agambe ekitegeeza amajinni kitegeeza bayudaaya ko jinni kitegeeza mugwira naye wallahi obulimba na bujega kalima aljinni kigambo jinni tukivunuze aya gawsat an'am Allah byali alaga ku nabbi Ibrahim nti falamma janna alayhi al-layl obudde amala okubeera nga bukoze eki buzibye
walimadha sumiya aljanna biljanna lwaki ejjana yayitibwa ejjana ejjana yayitibwa ejjana kulwokubanga abalibeera munda abalibeera ebweru tebagenda kubalaba wasumiya almajnun bilmajnun lisitari aqilihi omulalu ayitibwa omulalu olwokuba nti obwongo beera bukoze eki bubekeddwa wasumiya aljaninu biljanin omwana ali mu lubuto lwa maama we ayitibwa janinu kulwokubanga atunulira olubuto tolaba ali munda mu luki kati wewunya mukadiyani baga nti jinni kitegeeza mugwira aya eyo tujja givunuza aya endala surata ahqaf ahqafu aya sababu ya suratul jinni kwa suratul jinni erina ensonga yayo Allah agamba وإذ أحقاف آية 29 كادياني بلا ياسر وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن نبي محمد صلى الله عليه وسلم بابي مكة ناقين الطائف ببامكوبا نجا ينجرمو سامبا ينتيندي ekiro beyali asaara waliwo ekibinja ekyamajinni ekyali kiyitawo nga kigenda kyawuliriza Kurani nabbi byamaliriza okusaala gaaweta bwesine gaddeyo gye gaali gafa amaki amajenne kale mukadiyani akoma ku aya eno nti abayitiddwa amajinni wano be bayudaaya ye amajinni agalemeddeko agamba gategeeza baki gategeeza bayudaaya naye olowooza twavudde ku mukadiyani nanti yatinkudde Kurani waliwo ebiteetaagisa bwongo nga bibeetaagisa Kurani mu suratu hijiri aya 26 Allah yagamba walakad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun era mazima twatonda omuntu nga tumujja mu kadongo ak'ettaka waljanna khalaqnahu min qabl min nari samum n'amajinni twagatonda olubereberye mu muliro gw'empewo ezookya eno aya givunula n'agiyita amajinni badda wansi n'agamba kyetegeeza ekyogerwa kiyinza okwawukana n'ekitegerekekwa ekyogeddwa kiyinza okwawukana n'ekitegerekese era twesiŋŋaana kwano mmanyi nti ndi mu siteeti y'abayivu siwe kiri abasoma filosofa ne psychology soge mwewaaniramu ekyogeddwa kiyinza okwawukana n'ekitegerekese sigala nti genda oleete emmere n'aleetamu engoye ekyogerwa tekiyinza kwawukana n'ekikoze eki n'ekitegerekese anti genda olaba abantu toyinzaga nti ate embuzi nzirengeddeyo kale oyinzaga nti kale nnengeddewe engatto zaabwe kitegeeza nti munda balayika bakola ki nerabagani ayogera jinni era nti kyetegeeza yategeeza ate bayahudi tugende mukadiyani awakanyani amajinni agamba tegakola ki tegaliiyo n'ebirala bingi aya zetwagenda nti buli aya zino ezitandika nga alifu lam mim nun swad buli aya ezo yajjanga azivvuunula era n'abeera ng'alaga amakulu gaazo aya ezo azivvuunula alifu lam mim nze katonda amanyi ennyo alifu lam mim nze katonda amanyi ennyo buli wonna weeri yajja agenda alaga nga zivvuunula obufunze bye twalabye byonna biriko aya ezibinnyonnyola n'ezibiraga naye byonna omukadiyani byeyogera bijjawa ozi wano kati ninsemyo ne surati namul ow'ekibuuzo mpeyoko ebibuuzo surati namul
tulina kye twagambyeko yalaga nga nabbi Isa bwe yava ku musaalaba yagenda wa ku peegi 568 kwaye egamba nti wajalna bna maryama wa ummahu aya wa awainahuma ila rabwati dhati qarari wa ma'in, era ne tufuula mutabani wa Maryamu ne nnyina okuba akabonero, era bombi ne tubawa obuddukiro mu kifo ekigulumivu ekirimu obutebenkevu n'ensulo z'amazzi agakulukuta. Aga naye ne baddukira gye baddukira ekifo ekyogerwako kiina ebitendo 3. Naga nti ensi efaanana nnyo n'ensi yaabwe kyebaava bagituuma erinnya lino Kashmiri, ekitegeeza ensi efaanana ennyo ne Siriya. Nabbi Isa yagenda wa Kashmiri mu India gye yafiira. Ebyo byonna byebiri mu nzikiriza y'omuki. Naye nagambye weegendereze, gwe bw'onoogenda n'obimugamba, bw'onooba toyina eno Kulaani eyiye yasooka ya Zakariya Bulwadda, totwale ya Abdurazaki Matovu edition ya 1987. Bw'onooba toyina eno aleeta eri bino byonna ebiraga enzikiriza yaabwe baabitemamu. Aya gyagenda okuwa evvuunula nga bw'okikola ki bw'ogivvuunula enenzikiriza asooka neyeegaana bw'omunyigiriza nanti kituufu ddala bibiri. Oyo abadde mu Kadiyani balina emizikiti, balina amasomero n'embeera efaanagana b'ekyo. Ebibuzo nga ogenda okuwandiika ebiwandiike kati byengenda okubeera nga ate nsimbyayo. Oyo abadde mu Kadiyani tugenda kubeera nga tutunuulirako ku kiyitibwa Ashiya. Shiya, Abashiya bantu balina ebibinja ebyenjawulo. Muli ba Ismailiya, Agakani, Duruzi, Buhura, Dawudiya, Ithnashariya, Alharithiya, Alhuthi. Abona bali mu Bashiya. Shiya bwatandika omusajja ayitibwa Abdullahi ibn Saba al-Yahudi as-Sanaa. Yali musosodoti nzaalwa ye Yamani. Yayingira obusiraamu nga baagala kubwesasuza Abdullahi ibn Saba al-Yahudi as-Sanaa. Yasiramuka ku rigimu ya Uthman, engeri eri gye yali omuyivu n'ayagala ddira irimu yeeri agireetewa eno. nga boolaba oli baasiramuka ng'abadde eri mu bwapasita wiiki eddako omusiŋŋaana ku kituuti ayagala abasomesa obuki obusiraamu. Eno nno bulanda eri abasiraamu gwasiramu sojja oti otuyigiriza ate obusiraamu nti mbwatuule badde bakola eri wali atamanyi bakola eri tumanyi baale mukunya mwenge n'ebirala byagala tubuulira ebi. Takomaawo atandika okukwata aya ng'azigata kuki ku aya. Abdullahi ibn Saba baasiramuka, abalabe b'obusiraamu ne bamulonda ekkubo ne bamweyambisa ate okulwanyisa obuki obusiraamu. Obushiya baani abaabutandika? Abaabutandika ng'abantu babeera bamajuusi. Majuusi bawangaalira wa Irani. Abaayina kabaka ayitibwa Yazdajurid. Nabbe yali amaze okufa Abubakari yagenda asaasaanya obusiraamu
era ne balwana ne bayingira Iraq ne bayingira Irani yalina obwakabaka obwali busukka emyaka 1000 nga weebole. Eggwanga lyonna nga libadde n'obwakabaka. Kizibu nnyo okubajja entegeera y'obwakabaka mu mitwe gyabwe n'ebikyamu ebikolebwayo. Kizibu nnyo. Tulabadde wano nga bakimye ejjuma ng'egenda kutandika, omukungu yenna n'ageza ayitawaawo. Oyinza okulaba ng'omuzindaalo gusigadde mu muzikiti nga ne imaamu agenza asooka amala okulaba omutanda. Eyo mbeera ebeera mu mitima gy'abantu. Teri atayagala ggwanga lye, eyo teriiyo, wabula buli omu akweka bukwesi nti olina w'oteekeddwa okukoma. Teri yeegomba nti singa oba nali musoga oba singa nali mu lugwala. Omusoga amatira mu buki, n'omulugwala mu buki, n'omukalamojja mu buki. Eyo mbeera ya butonde. Allah yatondera abantu mu mawanga ago, naye balina kugoberera ye. Byakola ki? Empaya y'Abafurusi be yasuulibwa ku rijiimu ya Umaru nga kyatandikibwa Abubakari, baali balina okubeesasuza. Bayingira Obusiraamu nga baboyengera kusigazaawo empaya yaabwe. Ku rijiimu ya Uthman bamala okubeera nga bamutemudde, Ali najja mu bukulembeze. Waalabika ebibinja bibiri. Waliwo abaayitibwa abalwanyi Saale, ne wabeerawo n'abeeyita abalwanirira Ali. Abeefuula abalwanirira Ali beeyita Bashiya. Shiya kitegeeza abawagizi n'abalwanirizi b'omuntu. Naawe oyinza okugamba nti Abashiya bange. Abalwanirizi ki? Kayita Abashiya ba muvumenti. Shiya kitegeeza abaki? Kurani yaleeta ekigambo Shiya nti wa inna min shiyatihi la Ibrahim. Ne mubalwanirira ne bagoberera enkola ya Nuuhu mwali mwane Ibrahim. Ibrahim yali mushiya wa Nuuhu, yali mugoberezi wani wa Nuuhu. Yamugoberera muki? Ala tawhidi. Obushiya kiki? Shiya nzikiriza erina enkola yaayo eyeetongodde okwawukanira ddala n'enkola y'Obusiraamu. Abantu bangi mu Basiraamu banene bayivu, naye nabo abamu tebabyawula. Tebabikola ki? Tebabyawula. Shiya aina wajja irimu ye, Obusiraamu bulina we bujja irimu yaabwo. Abaayi, omushiya njagala mubeerako ekintu kitini naye tubeewo nga kyo tukwataganye. Omushiya aina wajja irimu ye, n'Obusiraamu bulina we bujja irimu yaabwo. Kati ate olwo yeki? Irimu y'Obusiraamu tugijja mu Kurani, ennyonnyolwa Nabbi, ebitutuusibwako basahaba. Irimu y'Obusiraamu tugijja mu Kurani, ennyonnyolwa Nabbi, ebitutuusibwako basahaba. Irimu y'Omushiya agijja ku bayimaamu ebaweebwa Allah
gye baasikira obusikizi. Irimu y'omushiya agijja ku bayimaamu. Bayimaamu irimu yaabwe baagijjawa? Irimu yaabwe baasikira nsikire baabazaala nayo, naye nga gwe baagisikirako ate ye yasoma nsome. Watukwatagana. Shiya ayina abayitibwa bayimaamu 12 tugenda kubalaba, ne bayimaamu abo irimu yaabwe. Imaamu tatuula n'asoma, wabula irimu ya imaamu irimu ye yazaalibwa nayo, naye ng'ate ye nabbi irimu ye baamuleetera ndeetere. Kati olwo ani asinga munne? Wangi Shiya ayina ebitabo bye, ebbanga libadde ddene nnyo, ebitabo by'omushiya nga bikwekeddwa era nga tabijjaayo, naye walillahi alhamdu ekiseera kati kituuse okubeera ekyangu, ebitabo bye abikuba era ku intaneti kwebere, ne mu library zaabwe kati ziri openi. Ne kadiiman baalinga bakweka ebiki? Ebitabo byabwe. Ina ne mushiya yani, omushiya ye muntu ayina enzikiriza ye naye ng'eyawukana n'ey'obusiraamu. Mu nzikiriza ye alaga nga ye alwanirira bantu ba nnyumba ya nabbi abaakola ki? Abaali azaamaanyizibwa. Ani abaali azaamaanya? Ya Abubakari ne Umaru ne Uthman. Yakomaawo kulwanira abantu ba nnyumba ya nabbi? Allah, si we yakoma, awaasukkawo ne yeeyongerayo. Mu nzikiriza ye tugenda kubeera nga tutunuulira ebimu ku byo. Mu byo tugenda okulaba ku nzikiriza y'omushiya. Ebitwawulira ddala n'omushiya tuyina bino. Enzikiriza y'omushiya mu tawhidi, Allah tumwawula tutya? Gwe ebibyo birala n'ebyomushiya biki? Birala. Roza nina kuwa omulimu kati gwakwata muzindaala ate. Ebyo birala n'ebyomushiya biki? Birala. Tawhidi mu kwawula Allah, Shiya ayina ekitabo ekiyitibwa Obuwahabi. Kyeki kitabo kino kiri mu lulimi Luganda era bakitambuza era bakigaba. Obuwahabi kyeki? Ebimu ku biri mu kitabo kino mulimu omutwe ogugamba okusaba Katonda nga tuyita mu baagalwa be. Okkirizibwa okusaba Katonda ng'oyita mu baagalwa baani? Oyita mu baagalwa baani? Ba Katonda. Mulimu omutwe ogugamba okweyamira abafu, okkirizibwa okgenda ewali entaana y'omuntu yenna eyafa n'obeerako ne byeweeyama naye nga weeyamira mu ki? Mulimu omutwe ogugamba okufuna emikisa n'okwejjanjaba nga tuyita mu bufu bw'abagalo ba Katonda. Tulowooza nti kitabo ky'ensoma kya Kereziya, kitabo kya musiraamu mushiya nga beyeeyita. Okusaba obuyambi nga tuyita mu baagala ba Katonda kikkirizibwa, nante okusaba omuntu okubeera nga yeeyambisa obuyinza bwa Katonda obwo bwe yamuwa okutuwonyeza omulwadde waffe oba okutuddiza ekyo ekyatubulako kiri mu bintu ebikkirizibwa. Omushiya agamba mu bantu waliyo abantu Katonda be yawa obuyinza bwe, nakyo spirit.
oli alina obuyinza bwani bwa Allah yake ekyo tekiriyo. Oyo tawhidi awenyini tugenda kutandika ko enzikiriza ye mu tawhidi. Shia babeerekkiriza mu tawhidi ne shahada abikkiriza atya. Omushiya tugambye alina ebitabo bye, alina abamanyi be. Gwe bw'oleeta Bukhari ye ng'aleeta Al-Kafi ekya Muhammadu bun Yaqubu Al-Kulaini Al-Kadhabu Al-Waddaa. Al-Kafi kye kitabo kya Muhammad bun Yaqubu ekyenkana ne Sahihu Al-Bukhari. Kwa Mushiya talina hadisi jajja mu Bukhari wadde Muslimu, zonna zijja mu Kafi. Kina volumes 14. Kafi Muhammad bun Yaqubu yane ali eno mu bamanyi b'Abashiya. Alina ebitabo bye bikulu 4. Alina ekiyitibwa, alina ebitabo bye bikulu 4. Alina ekiyitibwa Al-Kafi, nabeera n'ekiyitibwa Al-Kafi fi al-usul wal-Kafi fi al-furu'. Naba n'ekiyitibwa Al-Istibsari n'ekiyitibwa Tahdhib al-Ahkam. Tafsiri nazayina ezize gobalete Ibn Kathiri Fathul Qadiri yo sijajja alina gyakola ki, alina naijajja ewuwe walala. Kati bwe oyogera ku Mushiya manya oyogera ku muntu alina enzikiriza ye n'ebitabo bye n'abamanyi be. Abayi tuli ffenna Shiya nibenebeera ensonga emu neetegeerekeka ejja kusinga okulaba ennyingi. Shahada era Mushiya talina shahada. Shiya talina kibayitaani ashahada tagirina. Ne bw'omubuuza agamba shahada wali atagirina. Irimu nkulasi gye tugijja, irimu tugijjawa mu bitabo, naye alina ebiki ebitabo bye. Bw'ogenda mu Kafi omujalladi ogwokusatu alina hadisi egamba an Zarara an Abi Jafari, kubanga hadisi z'Omushiya zonna azijja ku Abi Jafari, imamu wokumeka owokutaano. قال بني الإسلام على 5 أشياء. إنه حديث يامتي والإسلام واسد وكبيت المكة بتار وما واسد وكمكة. إذا ما كنت بين مكة ومشي إلى مكة كتب ينجور يجوا ينجور يجوا. الصلاة واجب الصلاة والزكاة نزكاة والحجة نهجة والصوم نقصيبة والولاية نقوى كالعالي. قلت لسرى قال سرى قلت وأي شيء من ذلك أفضل كويس الثاني ويسينغا قال الولاية أفضل okwagala ali yempaji esinga. Ekyo nno kitabo kiramba kiriko omutwe ogugamba Da'aimu l-Islam, empaji z'Obusiraamu. N'aleeta endala an Husayn bun Sa'id an Ibn al-Azari Azrami an abihi an Sadiq قال أثاقف الإسلام 3. empaji z'Obusiraamu ziri 3: الصلاة الزكاة الولاية. Shiya takwononera biseera kyebayita shahada takikola ki tagirina. Ne bwomubuuza alaga nga akikola ki, naye ebiri mu bitabo byabwe
temubeeranga maani shahada. Ensonga esoose ekwatagana ku nzikiriza ye tawhidi ne shahada. Ashia wal Qur'an, omushia ne Qur'an. Qur'ani gwenga bw'okitegeera nti yajjula teri aya ebulamu. Shia agamba Qur'ani yakendeezebwa nejjibwamu nekyusibwa, era bwe yajjibwamu ezo aya nnyingi enkola ye buli ewasoboka okuyingira ekigambo ali akiyingiza. saala sairu biadhabi waqia lilkafirina biwilayati ali laisa lahu dafia. saala sairu biadhabi waqia lilkafirina biwilayati ali laisa lahu dafia. alam nashraha laka sadrak wa wadana anka wizrak wa rafa'na dhikraka bi'ali wa rafa'na dhikraka bi'ali fa innama al-usri yusrayn innama al-usri yusrayn. buli aya gy'owulira nsomye enjirina ku lw'obudde kijja kuntwalira ebiseera bingi. hafiza ala salawati wa salatu lwusta wa salatu lasiri wa qumu lillahi qanitina. inna allaha astafa adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala alu wa ala muhammadu ala alalamina. nayogeramu ekigambo ekitya wa ala muhammadu. ewamu ajjamu kigambo, ayina wakuliramu ekigambo kimu kyokka. ya ayuha nabiyu jahidi lkuffara bilmunafiqin. ya ayuha nabiyu jahidi lkuffara bi ajemuki enyukuta egi naye maze omuyamba wayagala. agenda kubuuza nti olinayo aya yonna nga nabbi alwanyisa abananfuusi? kwaba bakafiri tubalabye naye ate abananfuusi ati n'olwekyo Qur'ani yalagira nabbi alwanyise abatakkiriza ng'akozesa ki bannanfuusi. jahidi lkuffara bil ensonga lwaki abubakari ne bannaabwe abannanfuusi balwana entalo yali oda yani ya Qur'ani. ayatul kursiyu eyiye nno ssebo ddala nnyo. allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatu wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara alimul ghaybi wash-shahada ar-rahmanur rahim man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi walhamdulillahi rabbil alamin. ayatul kursi yani يوم الشيعة. إنا أعطيناك يا محمد الكوثر إنا أعطيناك يا محمد الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك عمرو بن العاص هو الأبتر. إن شانئك عمرو بن العاص هو الأبتر. بين سورة النبأ ايتوا سورة ولاية أو سورة النورين.
esula namba eri mu sula ezagibwamu mu Qur'ani. Sula namba yagibwamu mu Qur'ani. Era nzikiriza yamuki ya Mushia. Shia Qur'ani bw'obeera mubuuzizza agamba tukkiriza ti Qur'ani eriwo ntuufu naye tulinda imaamu ow'e12 balibeera ng'avuddeyo mu nkuku ye gyali agenda kubeera ng'aleeta Qur'ani yennyini entuufu eyali eteekeddwa okubeera nga esomebwa. Shia ayina ekitabo ekikakasa nga Qur'ani yakyusibwa ekiyitibwa Fasl al-Khitab fi ithbaati tahrif kitaabi Rabbil Arbab. Fasl al-Khitab ekyomanya ayitibwa Alhaji Hussein Mirasi Taqi Nur al-Tabrasi, n'ekiyitibwa Libstan al-Madhahib ekya Muhsin Fani al-Kashmiri. Mu hadisi eziraga nga Qur'ani yakyusibwa tugenze ku kitabo ekiyitibwa Risalatu Thaqalain. Risalatu Thaqalain byonna nsoma bya Mushia so si ebyawandiikibwa ku Mushia. Enkola ye amanyi okugaana ekintu naye ng'obujulizi bwaleeta ate bukakasawo kyagaanye. Kati obwongo bwo ne bwerippira ku kino ekyasoose naye nti abasajja mwote bubategeera wabenjogera tukwatagana. Shia agamba nafri tahrifu al-Qur'an, tuwakanya ekigamba nti Qur'ani yakyusibwa. Omushia agamba tuwakanya ekigamba nti Qur'ani yakola ki yakyusibwa. N'aleeta obujulizi n'agamba bw'obeera otunuulidde mu bitabo byaffe mulimu hadisi ezigamba maddaa ahadun, omuntu yenna tagezangako n'agamba annahu jama al-Qur'an, nti Qur'ani yonna yakikuŋŋaanya kama unzira nga bwe yassibwa illa kadhaabu, okujjako omulimba. Teri yakuŋŋaanya Qur'ani yonna illa Ali wal aima min ba'dihi, Ali ne baimaamu be bakuŋŋaanya Qur'ani yonna. Kati n'agamba hadisi eno etegeeza nti Ali yakuŋŋaanya Qur'ani n'ateeka nako ne asbaabu nusuli, so si nti Qur'ani yonna teri agiyina. Ali eyagikuŋŋaanya yonna n'ateekako n'asbaabu nusuli zaani za Qur'ani. Era Ali yakuŋŋaanya Qur'ani n'ateekako ensonga lwaki aya eno yakka, lwaki aya eno eyogera kino. So si nti hadisi badde etegeeza nti teri yakuŋŋaanya Qur'ani yonna okujjako Ali yekka. Kakasa nga tekinnategeerekeka, kandi era hadisi endala ejja okuyamba ekyo. N'aleeta endala, zino zonna zize. Teri yakuŋŋaanya Qur'ani zaahiru ne baatinu okujjako Ali. N'aleeta endala, wa indana ilmu alkitaabi kulla, Qur'ani yonna ffe tugiyina. N'aleeta endala, Qur'ani yasoma ku nabbe yali erina aya 1,700. Qur'ani eriwo erina aya mmeka? Naye nga yasoma ku nabbi erina aya mmeka? 1,700. Kitegeeza aya eziwera 1,000 zonna mwaziggyako. N'aleeta hadisi y'endala, fiiha musafu Fatima, tulina Qur'ani ya Fatima yenkana Qur'ani gye muyina emirundi 3. Waggulu yagambye
tuwakanya ekigamba nti Kurani yakola ki? Wansi aleese obujulizi obulaga Kurani eyassibwa yali omutwalo kumumeka n'agamba balina Kurani ya Fatima yagijjawa nabbe be yamala okufa Jibuliru yasigala ereetera Fatima Kurani ng'agiwandiika. Balina obujulizi obulala nga Jibuliru yasomesa ali Kurani emyaka 10 nga Kurani tennakka ku nabbi. Enzikirizayo mukyamwani mu Kurani yakyusibwa n'ekendeezebwa n'eyongezebwamu mu aya zetulabye. Omuli aya egamba faidha faragta fansibu aliya lilwilaya. Omuli aya egamba wajaalna aliya sihiraka wajaalna aliya sihiraka naali namufuula mukoddomiwo. Kurani singa yali yakwogera ku bako byonna yandibadde ejjudde mwani Uthman kubanga yawasa babiri nabbi n'amusuubiza singa abadde n'omulala yandimukoze ki? Yandimumuwadde. Shia akaafuwaza basahaba ekyo kyo tebeekweka takfiiri sahaba bonna baali bakafiiri. Kino ekitabo kiyitibwa Ashia hum ahlusunna. Kyabwe ky'abaani kyawandiika omanyi ayitibwa Dr. Muhammad Tijani Samawi. Yajja ku peegi asahaba inda Shia peegi 271. Abashia basahaba babategeera batya? N'agamba nti faminhum okubeera sahaba kyokka si piriyodi tefula nti oli wanjawulo. faminhum lodol mwalimu abeesimbu wa minhum almujtahidu almukhtiu mulimu abaakolanga ensobi wa minhum alfasiku mwalimu n'aboononefu wa minhum alsindiiku mwalimu abatalina ddiini basindiiku baani basahaba kama anna minhum kuffaru ne mubo mwalimu abakafiiri. Allah bwe yayogera ku basahaba aya nyingi ennyo. Surati Tawba aya 10 Allah yagaa nti wassaabiquuna alawwaluuna min almuhaajiriina walansaari walladhiina tabauuhum radiyallahu anhum waradu. Allah yasiima basahaba nga tebadda bana kubeerawo. Kati ate Allah ayinza okusiima omuntu ate n'amala n'amwokya omuliro enti ye kisoboka. Muzikirizayo Mushia alina kyayita albadaau okukola ensobi n'okwerabira ku Allah. Allah akola ensobi ate n'akola ki? Allah yakola ensobi beyeerabira bano be yawejjana nti agiwadde baki? Bakyamu n'akizuula olumanya tejjana egiwa abantu abaki? Kyobola bono n'aleeta obujulizi obulaga nti sahaba baali abaki? Baali bakafiiri. Naddala abantu 12 bano bayita ebitwe gy'obukafiiri. Basookera ddala Abubakari, n'agobererwa Umaru, ne kuddako Uthmani, ne kuddako Talha, Zubairi, Saadi, Abdurrahman ibn Awfu, Aisha, Khalidu, Abu Huraira, Abdullah ibn Umaru, Abdullah ibn Zubairi. Omulina 10 ng'oggyeko ali Allah bwe yawejjana nga balamu bano bonna bakafiiri eri muki? Eri Omushia. Omushia enzikiriza ye kwali Hasani, Fatima, betugenda kitabo ekiyitibwa Dwaabu Kumayru, Mu'jizatu Ahlul Bayt. Kino kyawe Dwaabu Kumayru, Mu'jizatu Ahlul, kitabo kya Mushia. Yaleeta n'agamba nti hadisi eva ku Ibn Abbas lamma khalaqa Allahu Adam, Allah bwe yamala okutonda Adamu n'amufuwamu omwoyo, Adamu yayasimula n'agamba alhamdulillah
faqala lahu rabbuhu, Mungu n'amugamba nti yarhamuka rabbuka, Katonda wakusaasire. Adamu n'abuuza Katonda nti olinayo gwe watonda gw'ayagala okusinga nze? Qala naam, n'amugamba gye bali, walawlahum lama khalaqtuka, singa tebaali bantu abo nawe sandikutonze. N'amubuuza nti faarinihim, bandage. Olaba amanyi okuzanya firimu, olaba firimu beerukirwa. Faawuha Allah n'alagira malayika zijjewo katene, Adamu agenda okulaba ku ddaama al-arushi mu maaso ga ntebe ya Mungu nga waliwo abantu bano. Mungu n'agamba Adamu, ya Adamu, hadha Muhammadun nabiyyi, oye Muhammadi, wa hadha ali amirul mu'minina, wa Fatima wa Hasan wa Husaini. Adamu agenda okutondebwa nga bano bakola ki? Bataano bakola ki? Baaliwo. Kyo ne bwogenda obuuza omutamiivu ali mu bbaala. Thumma qala ta'ala ya Adamu, kati ate abo nno beekulaze omuwaladuka baana bo. Adamu yamala okukola ezzambi, kyova olaba yasaba ayita mu abo nati ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadi wa Ali wa Fatima wa Hasan wa Husaini lima ghafarta li. Nsonyiwa ye aya egamba fatalaqa Adam min rabbihi kalimati, alkalimati yali Muhammadi, Ali, Fatima, Hasani nali. Abo baaliwo ng'Adamu tannakola ki? Tegeera kibayita omushiya nti gw'otegeera birala naye ategeera biki, gw'ojja walala nejja waki. Enzikiriza y'omushiya Adamu yatondwa bataano bakola ki? Bataano webali. Enzikiriza y'omushiya ku bakyala bannabbe alaga nga bakyala bannabbe ng'oggyeko Khadija ne Umu Salama, naye nga ddala Aisha ne Hafsa abo baali bakafiiri, baali bakaafu bennyini. Shia babeera yaziina, njaziina yayogeramu ekigambo ekigamba hayya ala khairul amal, hayya ala khairul amal. N'aleeta ekirala ekigamba mufuna wusu tanaaba ebigere abisiigako busiizi mazzi, sisitokisi wabula ekigere asiigako kisige mazzi. Ayina ekiyitibwa swalatul haja. Swalaatu kino kitabo kyekiyitibwa Maalimul Hajji, kitabo kya Mushiya. Swalatul haja esaalibwa etya? Nti bw'obeera olina embeera ekunyigiriza, genda ofune wuzu, osaleyo n'akabbere, bw'obeera omaliriza, tendereza. Okutendereza kwa Fatima, vuunama oyogere emirundi 10 ng'ovuunamye, vuunama oyogere emirundi 10 ng'okoze ki? Ya mawulaati, mukama wange, ya Fatima, owaye gwe Fatima, aghithini, ntaasa, mukama wange Fatima, ntaasa. Oli mukusaba kiki? Osaba kiki? Kitonde. Nanti damu teekawo oluba olwa ddyo koona 10, teekawo olwa kkono koona 10, kwata bozi wansi, ya mawulaati, ya Fatima, aghithini. Ayi Bikira Maria tusabire, gozaga tusabire, Maria muluma tusabire, buno serukuma tusabire. Kuba Omushiya oli ntuno yaabo bwava eri muzikiriza yabasamize ebirala ne bakupa ebyomukereziya ne bagatta oyagala bwagazi Yesu kalasi babikoze eki. Shia alina kyayita baimaamu, imaamu 12 omole Ali ibn Abi Talib, Hasani ibn Ali, Husaini, Jafar as-Sadiq, Musa al-Kadhim, Ali al-Ridha, Muhammad al-Baqir, Muhammad al-Jawad, wa Ali al-Hadi, Hassan al-Askari, wa Muhammad al-Mahdi al-Muntazir. Beba imamu 12. Imamu 12 abo banene nnyo, sookera ddala be baliko obulungamu, be basikira irimu ya Allah. Ebyo genda mujalladi ogusooka n'ogwokubiri mu kitabo ekiyitibwa Al-Kaafi.
nurullahi kyekitangala kya Allah. Baimaamu abo basikira irimu y'abannabbi bonna. Baimaamu abo inna al aimma imaamu ya'lamu amanyi mata yamutu birwanaafa wala yamutu illa bikhtiyari minhu yasalawo abeere ng'afa. Genda ku mujalladi ogusooka peegi 640. Imaamu yasalawo kati nkoye kankole ki kanfe nanti baimaamu eddaala lyabwe malayika ziyingira mu nnyumba zaabwe nga ziza kubatolera ku salaamu. nanti inna al aimma masaba baimaamu yaalamu makaana bamanye ebyaliwo era bamanye n'ebinaabeerawo. kitunasembyayo almutia mu nzikiriza y'omushiya akereeza mu kyebayita okufuna abakazi ng'obafunidde ku nkola ey'akaseera akagere oba okugula. Okugula abakazi si zambi mu nzikiriza y'obushiya, era obulungi bwakyo buli lwogula obeera ozizza sunna za nnabbi buto. Genda mu kitabo ekiyitibwa risalatul mufiidu. Okugula abakazi emu ku ibaada enkulu. Nabbi yagamba Allah abashiya yabaziyizaako omwenge mu mwenge n'amuwaamu bamaama. Nabbi yagamba olunaku lwe yalinnya mu ggulu yasisinkana Jibuliiru n'egamba nabbi inni kad gafartu lilmutamattiina min annisa, abantu b'ekibiina kyabagula abakazi mbasonyiye. Bw'ogula omulonde gomo wenkana Hasani, 2 Huseini, 3 Ali, 4 wenkana nabbi. Wawaladul mutia omwana azaaliddwa ng'oguze buguzi omukyala yasinga omwana azaalibwa ewaka. Mutia ebeerawo etya? Mutia ebeerawo n'ensonga 3. Singa osiimagana n'omukazi ne mukkaanya ebbeeyi n'ebbanga tazwijun wa rabbul kaaba, bufumbo bwennyini. Bwe musiimagana nga towambye tokutte ne mukkaanya nti olunaku 2 ebbanga lunaku ebbeeyi 2, embeera nyingi zogenda okufuna. Hadisi nziweze ziwera hadisi 3 eziraga obulungi bwa mutyalo. Naye muzo buli ntonde erikuvaako ng'onaaba Allah akutondera mu malayika 7 zigenda kwegayirira yawmil qiyama Allah akusonyiwe. Ettonde ly'amazzi erikuvaako limu malayika mmeka? 7. Gwolowooza omuntu abeera anaaba avaako amatonde ameka? Kale togeze ti amatonde 1,000 kati 1,000 kubisaamu buli limu zibadde malayika 7. Awo olinawo mmeka? Mitwalo emeka? 7. Kati ogwo guza omulundi ki? Gumu. Bw'ogula 3. Obujulizi bungi nnyo bwe beesembese. Bigambo imaamu yagamba abijjawa. Kulaani omukazi yamutukkiriza mugereza mirundi 2. Eitha bw'owasizza oba omuwambe eri bwe tuyita abazaana b'olutalo. Kyalina enkola ye akwata aya n'agenda mu makati ga aya n'agikulamu ekigambo famastamtatu bihi minhunna, bwe mubeera mwesanyusizaamu nabo. Kulaani be yalagira. Aya eveera waggulu almusalaatu min annisa eyogera ku bakyala abatakkirizibwa kuwasa nga nti n'abakyala abafumbo. Naye nga twawuhilla lakum ma waraa Allah abakkiriza abatali bafumbo n'abatali abagaaniddwa mu aya ezisoose. Abali mutiriri haramu omushiya nga bagiwagira teri mushiya ekyakigaana. Bw'ova ebeerawo etyo waliwo ennyini nga wajja kusoma funa abawalabo oba 8 singa mukkaanya ebbeeyi n'ebbanga waba obufumbo. Olina omukazi ewaka gatakubako abaneiba tebikwatako, era okunoonyereza nti ono omufumbo ofuna omusango. Ekikulu gy'oli
kusiimagana, kukkaanya na kusasula. Naye omunoonyerezaako ofuna omuki omusango. Era enkola erinnya mu institution nga zino era abavubuka bagyagala nnyo, era osingana abaana nga beefumbiza dda wano ku nkola ki balmutya balina banyimamu bwabwe mu institution zino abakola ebintu nga bino. Lwekyo tujja sembyayo n'ekitabo ekiyitibwa Ahlul Baiti kiri mu lulimi Luganda, kyawandiikibwa la ilaha illallah nerabidde nagino wakirinya yalijjako Adam Sebyana eyakiwandiika, omu ku baki Abannayuganda. Emirundi mingi ntera okusinkana naye, naye mu kitabo kino mulimu ebigambo ebigamba nti nabbi yafa mweraliikirivu, kubanga yafa ng'abantu be yali nabo bonna amaze okubategeera nga bannanfuusi, abakolera nga y'Abubakari. Yaleeta aya egamba, aya ey'omwenda n'ey'ekkumi Suratul Jumu'a zikulaga engeri gye baaleka nabbi ng'ayimiridde ku kituuti abuulira kutuba y'ejjuma, n'asigaza abantu 12 bokka, ne bafuutuka nga bonna bagenda batomeregana nga beeyunira ebyokufuna, abalala sekanyambaako, abalala nga bagenze swaba baaleka nabbi kituuti nga bagenze kwasaamirira. Kigambo bwe kiri wano, abalala nga bagenze kwasaamirira. Obanga obukyayi bw'omusya bwalina kwasa paapa, swaba baaleka nabbi nga bagenze kukola ki? Bagenze kwasaamirira. Kiri mu Luganda. Amula ega nti wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan faddu. Yaleeta ekirala ekigamba okusaaza kwa Abubakari. Tulina tukimanyi nti nabbi bwe yalwala yalagira Abubakari akole ki? Olina okuteekayo amagezi okuba omwegendereza n'okupima enjogera ezimu. Abasiraamu baayawukana ku kyokubanga nabbi ye yayita Abubakari okusaaza, wansi nannyonnyola nabbi yalagira ali agenda asaaze, agenda okutuukayo nga Abubakari awambye. Byonna biri mu kitabo kino. Lwekyo muganda wange Shia tujja kukomaawo, naye tulabye bye twawukanye naye. Eno ntandikwa bwetaavu bwakwongera okubeera mu misomo ga gino. Weesinga okubeera n'omusomo guno n'obudde obungi, mbeera kwaligina olunaku lw'omukaaga baada zuhuli, sindi nyingi, myaka giringa kati 6 bw'oba ozeetaaze. Shia, Kadiyani, Bahai, Babiya, Mutazila, Ashaira, Jahmiya, Sufi, Kawarije, zonna ezikwata kufiira kwezo, Hundusiya, Buziya, Marxism. Bw'oba ogezeeyo ogamba abaana bali awo batunda siddi basobola okubeera nga bazikuwa. Seka twanukuleka ebibuuzo ebimu okusinziira ku budde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuuza agamba kitegeeza okusomesa Abahmadiya, ekitegeeza omuziki gw'ewandegeya tusaanidde gusaaliramu. Bismillahi rahmani rahim. Abahmadiya Bakadiyani ewandegeya seeri ewaseeka kizza wabula wano wansi mu kakko ku bitaala ewali ne sekendule. Munange genda osaalire walala naye kiba kikwetaagisa swala gisaala ng'ekiseera kyayo kiweddeko, olima dhoran naye ogwo si muzikiti mwe tusaalira. Abuuza nti Abakadiyani basaala swala 5 n'agamba nangakibuze nti eddiini yabwe Bukadiyani nate najja mu India baali basinza ddiini ki? Abakadiyani swala bazisaala naye oluusi buli mwasobola ekisaala muli biwategeera. India waliyo obusiraamu, babuda basingayo bungi n'enzikiriza endala, kuba tugambye esusa bakatonda 3,2,000,000. Kati bano Abakadiyani abazungu bwe baali banyigirizibwa okufuluma mu India kwe kuteekayo ekigenda okutawaanya abasiraamu mu kifo ky'okutunuulira abazungu batunuulire bano abaki Abakadiyani. Asaba kumulagirira ku mizikiti gy'Abakadiyani mu Uganda n'amasomero gaabwe we gasangibwa
n'ekisambo kyabo basobole okubeera nga bagewa ku bibukufo byabwe wandegeya ku bitaala naye bw'osala nodda eno jjinja ate bo bangi jjinja omukyala omukadiyani gy'emizikiti olina kusooka kwegendereza kuba layira wanahala basinga emirala naye wano bakupaaka ejjinja ngaokakupaaka kubanga okalwa loodi balinawo omuzikiti awo naye bwogenda otambula eri mu nsoga balina emiziki bifo ebyenjawulo Masaka nga balinayo omuzikiti noza Katwe saidi ne Masaka balinamu omuzikiti Salama wano ku kiyumba ekyetegulaawo balinawo nawo omuzikiti naam onasoze okusaba kusonyiwa naye ayagala okumusomesaamu kuba Hizbu Tahrir Islami kinene naye kyetuyinza okyogerako akatini kibiina kya byabufuzi ekimaliriza nga kiri mu gurupu z'abatujju kibiina kya byabufuzi political party erina entegeera egamba nti amawanga gonna galina kufugibwa omukulembeze omu naye enzikiriza yaabwe ebbanga lye mumala nga temuyina bukulembeze tovunaanibwa swala wadde zaka wadde kulagira mpisa nnungi nga beesemesa aya egamba alladhina imakkannahum fi lardi aqamu swala wa atawu zaka wa amaru bilmarufi wa nahaw anil munkar noleekyo Hizbu Tahrir Islami tekirina kalungi eri busiraamu wabula kikosabukosa buki busiraamu political party eyeekwese mu buki obusiraamu naye ate eraga nti erwanirira buki naye ng'eyagala buki bukulembeze emaliriza nga buli gurupu enfu egyeyambisa okubeera nga ateekosa obuki obusiraamu kyala tuligiraba ewoze sofuna sidi namba eri ku Hizbu Tahrir yokka nam ne wano e Uganda Hizbu Tahrir erinnya emukono erinawo amakanda manene Wakiso yagenda egendeeramu Mbale gyeri mu bungi nam abuuza nti abashiya bwebaba basala tebawumba ku mikono kituufu kuba abasiraamu nabo abamu tebawumba mikono nga bagamba tiri sunna aswala Shia kiri ky'omuzikiriza ye era nga bw'omulaba batasaza salaamu bwatuuka ku salaamu akuba ku bisambi emirundi 3 ng'aga nti Jibril wakumpanya obubaka bakutuma waali n'ogende wa Muhammadi nam abuuza kituufu kabuli ya Fatima radiyallahu anha bwe yazikibwa ntaana yayogera oba kigambo ky'abashiya ku Fatima wabirako ebigambo bingi ng'ebyobulimba era ebyo mu kitabo kino mwebiri eky'Oluganda Fatima omwana yamukuba oluggi ne lumenya olubirizi omusumali gumwetunga mu lubuto n'avaamu n'olubuto lw'omwana n'afa nga wayisinga ku ssatu Fatima byonna bigambo hadisi ezisinga eziri ku Ali nabbi yagamba ya Ali bw'oziwuliranga ezitandika ya Ali zegendereze hadisi za mushiya lega nti kabuli ya Fatima yayogera bigambo bya bulimba si bituufu abuuza alina Qur'ani y'abashiya naye yesimushiya akkirizibwa olyokya Qur'ani ebolanga toyinaku ddala bwetaavu oba toli mu kiraasi esobola kuyitegeera beera ng'ogijjawo naddala nti omulala ayinza okuba mu mikono gye ate n'abeera ng'alowooza nti byali byabuki byali bwa busiraamu asaba kumubulira kumiri ekigambo olw'erinnya Ayatullah Ayatullah kitegeeza kabonero ka Katonda bwe yabeera munene muzikiriza y'obushiya alagira era agaana onaabuuza abazikirikale baki akida yabo emiridde Jamaat Tabuliigi yeetaaga obudde erina ebirungi byayo n'ebibi byayo naye mu nsonga ebavunaanwako esooka ey'okwagala okuyigiriza obusiraamu nga tebamaze kusoma ne babeera nga bye balongoosa bye boonoona byebisinga bye balongoosa bayagala okuyigiriza obusiraamu nga tamaze kukola ki kusoma ne bamanya n'akola ddaawo ekolebwa etya kyobola nti osiŋŋaana oli ng'agenda kukola bibuuzo semisita esembayo wano omwaka ogwokusatu n'aleka ebibuuzo n'agenda mu kkubo lya Mungu enjigiriza obusiraamu tekolanga ki singa baali basoose kuyiga busiraamu ne bamanya bye balina okukola tebandibadde babe kuba banditegedde ddawa beekola ki beekolebwa naye baagala okuyigiriza nga tebakoze eki
tebasoose kubeera nga basoma nebafaanagana edokita jjanjaba nga takoze eki tasomye kitegeeza nti omusawo owa takisi eyafuuka dokita b'omusiŋŋaana okola otya ku ddwaliro lye wajibu sikirikale ng'afaanana ne dokita eyali owa takisi naye nga tasomangako muki nesinga yali asomye bwa dokita tetwandibadde naye namuki nabuzibu agamba asulati aya ebikusatu bisano wagenda okuwasa bakyala 2 3 4 oba wasomu kituufu omushiya yagamba tulina okuwasa bakyala 10 shiya alina kibayita okuwasa nekibayita mutya okuwasa kiina nekibayitaani ono mutya tabeera mukazi wa waka aba wakaseera era ebbeeyi beggwako nga muddamu nga muteesa endala luli gyabadde ebiri olunaku ne kati yijja kubeera esatu bansaliraako engeri gyendidde eri kasitoma ekyo kyekimu ku bisinga okuyingiza abavubuka obushiya teri ayingira bushiya okugjako ngaekyo kyekimu ekimututteyo abuuza nti kituufu abashiya bwebagenda emadina tebasobola kuyita mulyango guwandiikiddwako babuumaru kumaani ali bwekyo shiya amannya 2 mu irani tegaliimu eryawo Umaru ne Abubakar agamanya 2 tegaliimu era okulituma ebeera kabiira min kabairi dhunub ekirala e Makka ne mu hijja gyebagendamu ati bagenze kola hijja e Makka balina ebifo ebigamba nti bayimaamu baabwe bawangaalirawo okaawo babagenze lwa nsonga y'abaani y'abayimaamu kuba hijja yaabwe ebeera Kalubala mu Iraq Saddaamu yali yabasitoopinga nga yabalemesa okugenda kwe kyekimu ku byaba w'amaanyi omushiya yalina Omumerika okuba Saddaamu basobole okuzaawo enzikiriza yaabwe leero bakola hijja e Kalubala eweesa oluusi abantu 7,000,000 balina hadiisi nyingi nnyo manzaara kabula Husaini abeera alambudde entaana ya Husaini kaana kamanzaara Allaha fi arushihi afaanagana ng'agenze n'alamula Allah ku namulondo ye agende e Kalubala omulundi gumu abanga agenze n'alambula Allah emirundi 10 la wabula 1,000,000 ene Makka babeera baze kuyisa bivu so sente hijja tibakola ki ebeera ebaliisi agamba abashiya wano e Uganda tuyinza kubaawera muki waliwo abasiba ebitambala ebyakuliini shiya alina ebibinja ebyenjawulo naye oshiya kyekirungi kyenti alina ebitebe ebimanyiddwa wabula ye mubusoga eno mungi wadde bagezaako okubeera nga balaga enzikiriza ye wano arawundi Kampala balina wali eri ng'ewakisekka ewali Berali enkadde awo eno ku Lessalaama balina bali tewakuleekaana ekitemu wali Omundeeri balina gye balina omuzikiti e Nabusanke balina bayita Zahara ekayabwe balina we bayita Kalagala balinayo omuzikiti munda eyo eno Emitiyana Emyanzi balinayo essomero n'omuzikiti naye ate bodde eno mu Busoga balina ebitebe byabwe n'ebifo byabwe shiya munzikiriza yesinga okubeera enzibu alina kyayita tukuya kyeki okweka kyoli n'oyolesa kyotali olw'okuwala emitawaana wooli kyati bino byonna byetwogedde bonna obimugamba agenda kubyegaana kubanga asooka kusitaadinga ntegeerayo onootegeera byagenda okunyonyola tobitegeeri bwaba tobitegeeri taleekaana naawe tukuya era atalina tukuya afaanagana ng'alese swala nzikiriza yamuki yamushiya naye mu bigambo bye omuwulire awaana nnyo Iraani n'amawanga galimu obushiya baba ayogera abantu b'ennyumba ya Nabbi okusalirako bino sallallahu alayhi tayinza musanga bikimanyiddwa neweyogera Abubakari ne Umaru emirundi 10 tayinza kamata radiyallahu anhu tasobola kuba yalinaga ati laanatullahi alayhi bantu twagala banyumba tuli ali baiti bolanga ali baiti ng'omanya nti oyo alikutegera ya bushiya obulako obudde butudde ono abadde asaba kumanya wawanyiza osanga ekitabo ekyogera ku bashiya nga kiri mu Luganda ebitabo ebyakabannyonnyolako nga byaffe tebinnawera bulungi mulimu emu bya Quraish Mazinga naye tukyalina obwetaavu
nange nebyange ebimusinawo kubeera nga mbifulumya naye ebimu ate n'ebyabwe siyinza kukuwagira kubeera ngaobifuna wabula ekikuga tukiri kimu yongera obeereko mu misomo egifaanaganaga gino ebitamu ebimu yakola kimazinga n'ebimu naye tebinnatuukagana bulungi ku levo gye tubyetaagirako esobola okubeera nga eyawulirawo omuntu bidini tabaraka wataala mbeebaza abaze emisomo gakino naye mbakubiriza okubeera nga musigala nga musoma obujumbeze bwe mubeera nga mufunye emisomo egifaanagana beegiti bwe giri naye abantu betwogerako weebale tuwangaala nabo ebintu abo ebisinga bitegeye nabo mubasingana busiraamu abanene muyirimu nabo nga tebafunanga ku chansi ebeera ku misomo egifaanagana nga kino ffenaffe kennyini bino si bye twasoma fakal tetwasoma ndala naye ne tuteeka keya mu kubeera nga tunoonya okutegeera abantu abo amanya Ismaila Khamisi Mafumu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.